Government ya Uganda mu kiseera kino egenda mu maaso n'okutema empenda ku butya bw'eyinza okunogera ekizibu ky'ebbula mirimu naddala mu bavubuka era ng'egenda eyogerezeganya ne bamusigansimbi okulaba nga bajja kuno okubaako bye batandikawo. Kati waliwo omukago Uganda gweyingiddemu n'essaza lya Guang Dong okuva mu ggwanga lya China okwongera okusikiriza bamusigansimbi baayo okujja kuno. We want your support in terms of investments to make sure that we add value to what we are producing and export. Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku bamusigansimbi Evelyn Anite ayogedde ebimu ku bintu abachina bwe bayinza okusaamu ensimbi wano mu Uganda ne babifunamu omuli ebyobulimi, tekinologiya n'ebirala. And we're encouraging commercial agriculture, but we cannot get value in commercial agriculture without value addition. So we're encouraging them to come to do value addition on all agricultural input. Ono agamba nti wano waliwo akatale saako n'ebweru wa Uganda era nga bakakasa nti basobola okufuna ensimbi wano. In any of the 4 sectors that we have studied, and as government we know that you can actually get return on investment. Abachina bakakasiza nga bwe bagenda okufuba okulaba nga baleeta kuno bannaabwe basobola okukolerako emirimu. Over the past decade, the BRI has led to investment of nearly $1 trillion, brought more than 3,000 cooperation projects, would have created some 420,000 jobs in countries along the routes and help lift nearly 40 million people out of poverty. Abachina bagamba nti bajja na kuyambako Uganda okwongera okusikiriza bannaabwe okujja kuno mu kaweefube okutumbula ebyobulambuzi. Jomakiriya NTV Akawungeezi.